Swaza. Go proceed. Proceed. Are you a single time revising? Guchichi. Elina ugaba tusobola kukubira esimu. Nawe tonkereramu. Ani gogamba kukubira. Gwana gambe twali basomerawo bitabo. Tusobola kukubira esimu ebyema bigo. Kutusa agenda ebyemani nosomera bitabo. Wano wala yosomera bitabo. Wange manyi tokubiddeyo. Tondekanira wabula nesonyiwa. Ani gogamba okuleka. Segera. Sinze yagambye osomera bitabo byo. Wano laba abasoma abalala. Mama wanjide. No TV. Yes. Proceed. 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 I'm talking to you. Proceed. Nkugambye ki? Proceed. I'm warning you. Enakuze nabo ngenda munyo oba wesiga ki? Warning. Wabula tondeka. Olina kyononyamu. Nange nesonyiwa. Olina kyononyamu nayo gye kifuna. Nesonyiwa. Kunze nawe ayiko. Genda osomera eri ebitabo. Wano wenjagala. Onsanze wano. No wavevenga. Nakubituma kwa kubisoma. Asama. My baby. Salad. House party. Nyamala white. Yes. Lwaki osumbuwa onongo mulaba nsoma bitabo. Kati gwe basi yebulesi. Olaba n'omwana omuto akusinga amagezi. Agona esidika. Genda mwanza bintu asikabe. Gwe nyabo. Gwe tonkwatirira. Ani kugakukoga mu. Gamba mwanza ebintu. Mwera etuze niya somenga tawo. Gwo botula nyabo. Wotedde ko gwe. Nesinda gaba ko bere mu bitabo. Okyawankulamu nyembuto. Okyali mwana. Naye okola ebintu ebitajja mu myaka gyo. Tula wansi wewe ekitiibwa. Ondabye ndi wano ndi mu bitabo veri. Wala ndi grade zo. Baba prosa. Kubidde chikama byo bekamate. Oh, yakubidde chikama meka. Tugenda mulope wa mami kino ayo basumba banenga basoma ebitabo kati system mani mami ebitabo tabyagala byo kati just mulopa naye tugenda gamba mami tina asumba banenga basoma ebitabo ngama tino ye siza baba benita omukulu abasajja kweba kakono noli bakitowe wakiti olaba ne Bible egamba chapter 2 Genesis abasajja tuliwo basonyi so kisegeera buli omukuzanyirako kwekusanyusa oli mubi gwe bakubula gwe gona afumbira gwale ogenda bera banene wa mama wo berawo n'omulimu funa omusajja nga mpa ekitimba kati mbalina sawa zineno bayina yes namotoka natero leta ayasama yino kalabe nze newuunya katonda atonda mu kifaananyi kye naye bakati kikoya katonda mu kifaananyi kyani kyaka kya Lucifer awe kafaanana nno kakati ndowooza tulabagane nki emirimu encakeerako ebintu bino tubikwasaganye ngaobudde bukola ki nga bukyali abantu ero badde bazze engano tulina ogikanda ng'obudde bukyali byona ne tubitegeka kyetaaga musaawa nga 10 tuli fenna tegeka buli kimu kibeere ku gundi nga nungi tusobole okufuna sente ezisooka ekirala saagala ogende nga sikuwadde sente saagala ino okusigaza sente naye nkyonyamba okeerako emirimu gino bwe tutandika ng'obudde bugenzi kyetaaga saawa 10 ez'ekiro tuba nga tumaze okanda nga buli kimu kiwe kati omusala gwo gwaliro
Zino mbadde mmeka kubulako. Kubulako ki? Akozesa sente. Twateesa mekani. 13. Aha. 13 webale sogera. Ati zino 15. Anti linda. Bwe twabadde tubala chapati wangambye otya? Waliwo ezagudde mu ttaka 3. Chapati 3 zagudde mu ttaka si bwe kiri? Kati sinda nsobi gye nkoze. Bwe zibanga zagudde mu ttaka kitegeeza ssente zo 1500 lwe lwagudde mu ki. Nze bwe ngenda okugjayo eŋŋanno ku dduuka neeyiika ŋŋamba ow'edduuka nankenderezaako ssente. Ziri wandinyawe mukama wange. Ate nenda nnyinza oziwa bakasitoma. Nedda ssebo si we bakola emirimu. Anti kati labayo eno bizinensi terina kubeera mu muzannyo. Kitegedde. Ekirala lwakuba gwoyinza okuba weerabidde bino biseera bya covid. Buli omu kyolina okukola kirina kubanga kitegerekeka bulungi. Bw'oba wazisudde mu ttaka kitegeeza obwongo bwo njagala obale bulungi bw'oba ogasa 1500 n'olw1500 lwenkuwadde ku 3000 ze tokkaanya. Kati olina okukozesa obwongo bwo bulina okuba nga buzannya ng'era obala bulungi. Kati oli wa ddembe okugenda n'otadda obukoma bw'enkyoka ere tukola. Tuli ffenna bino ebiseera bya covid tebabizanyiramu. Bw'obizanyiramu obwongo bwo bw'oba ozanyisizza okitegedde. Kati bwe tuba tunakola enkyakeera ssaawa 10 ng'oli wano ku mulimu tebiri mu muzannyo gwonna. Kitegedde. Oli mukwerongoosa. Mbolo leero yiyiza nnyo. Siyize ekyokulya. Pizza. Pizza. Okay, this is all it. Nange inange nkubuuza. Kile kyenkantu beera ffenna.
Singa kutusa kubeera muntu yenna. Ekyo kitofaayo ekyo kitono nnyo kati soka kwate gino ebi endala jazo kuweka kale buzibu cyane. Mama oyagala chapati meza. Kwata. Ali webale. Ate buzibu cyane. Ate uli ngagamba nti gwe boss nze mukozi we. Iro wazza kola ate uli mu bintu bya malala sibitegira kiki. Akakano kala. Kabadde ki? Ndakatumira. Kati kabakunda abantu saaka lyanjabisa. Katomera. Kati sina bimanya bulungi kamalimo kufuka. Linda wamutomera n'otamujjanjabisa kati n'ekyo kikwekweeza. Kabakunda ba. Mbadde mpedde. Bintu byeyogere sima. Mbadde mpedde. Obere mukozi wa bikolobero. Si mukozi wa bikolobero n'omusulo mpulira gumu. Watandika ddi okutunda amenvu? Ne taata eno embeera eriwo yenkana omwana n'omuzadde. Ekiki? Taata oweeya nawe chapati nange neeya wano. Kyogamba wandabye? Nakulabye nazo okuwagirako n'okuwa omugongo n'otampa chapati. Naye omanyi? Mama wo tekimugamba. Tekimugamba nti wakoze eki? Nti wandabye. Neeta omugamba kunotembeeza ebundi amenvu. Naye bino ebintu bibi bino. Oli mwana wa buwala ate okyali muto. Tekisaana kutambuza menvu. Naye taata enze yakuyamba okuleetagana amenvu wali webase wadde ojja kufa. Ye gwe wagaleeta? Nze yagaleeta. Chapati. Njagala chapati bannange. Yo, ngoja ali wampa yemwa.
Nachimanyi bujombo nyabonya. Obosi waliwa. Boss. Mukama. Ngasi. Anange. Bujombo nyabonya nzija wane no wena business yaffe gyolimu ne onelagirako. Enaku zonna alina kuwona. Nga lwenzi ano ndya kubyabwe newe ne obeerawo nnumya. Wanta wa musajja gwe. Wete customer byotandise okugenda sebirungi. Business ya bawange kicho tamanyi. Naye abakozi muyine engeri mwewanikamu. Mukama otomanyi. Boss. Naye byogera sibitegera wayi kaliwo ekikyamu. Naye nkikubuulire ngenda kugobya. Ate kiki? Kuba oli mu business ya bange mwozanyira. Ngenda bawo yali wasina bitegera nya. Mukama oye bawange. Nze nina mukama wange manyi nze nanyini gundi business. Tosagala osiriwale naawe. Eno business yo golaba ojjamu eyo business. Weetereze. Sweetheart, oze. Baby, olaba muno omutumba babadde ali mu kummanyira wano. Musabye chapati alaba gyampadde. Yonna bagisunyeeko. Ogiraba? Baby, jangu mpe kuhaga naawe. Baby, soko wama kiba kyetagisa mugobo n'agende. Owa. Kiyangu obwedda nkulinzi siraba biki. Mukwano kiki? Sina bitegeera biri wano bintu bya kisibisi bitegeera kiki. Owa. Sina bitegeera. Ono mumanyi. Simumanyi. Watandika ddi okubanga gwe boss waawa? Boss waawa. Baby, ne business Gwe yo. boss waawa? Gwe boss waawa no. Baby, wangamba mulimu gugo. Sagala busimu mpa sente zange mugende mwemanyirire n'omuntu. Sweetheart, sasula omusajja nze. Kati ebyo ebintu ebyekisirusiru sabo toddamu bizanyira mu bizinesi yawe. Oyo simumanyi. Sagala bijja kuzanyira mu bizinesi yawe. Sweetheart, tomanyi. Sebo sasula. Bino biseera bya lockdown tebabizanyira mu nsasula. Pa sente zange. Business ze badi manyiye, baby sasula sente. Togenda kuzimpa. Sina sente n'amadde nze kwewola. Ekibuli jjo gabaza bwerere. Simumanyi ngambe simumanyi. Baby sasula sente z'omusajja. Kwata sente zange ozimpa. Oli akusasule kuba nze sina sente. Yangu agwo gy'osala chapati ze. Njagala sente zange. Sina sente zo. Nze n'ogozanyirako olabika. Oh. Sagala busimu nze mpa sente zange. Sente kina ezo manja. Njagala sente ze sikuwadde Nze chapati. ku business ya bawange. Sikuwadde chapati. Ate chapati jo. Kuno eno jo. Sente zange nja kukuba. Sagala kumanyira sebo. Pa sente zange. Chichi. Business yo. Sijja zikuwa kama yakuwe sente. Sijja. Neda. Kena bayar kau laut. Okey. Dah. Thank you. Welcome back, Daddy. Thank you. How are you doing? I was teaching her something. No, I don't think. Remember, I pay the TV. Right now, lessons are going on TV. You're just here. Lessons are on. You're here just playing around with the stones. But Daddy, let me just be open and sincere. Look at your sister. Busy reading. You're busy counting stones. But okay, Then that's craziness? for real now, if now they are teaching that TV not us. Now if I want to ask something, Do you I think- ask the TV, Daddy. Do you think government is wrong to bring such a policy?
has been long in your home. But you're not always at home. How do you expect? Now, whom can I ask? Look at your friend. He's ready. For real, how do you expect me to learn from that TV? Ready? Yes, Proceed. Which class are you? You are reading vowels. There is a problem here. That is the thing. We can't learn from the TV unless you hire for us somebody. Then why should we pay? Daddy, you at least hire for us somebody to teach us, to train us from home. No, we can't ask a TV because now we can't touch on a So teacher. you need a teacher at home? So you want me to hire a teacher for you? So you want me to hire for your teacher? Daddy, just a humble request. That's, my young sister. that is what you want. Because I can't ask that TV, Daddy, for real. I can't. That's what you want. So you want me to hire for your teacher? Where is your mother? She's in her bedroom. Proceed. Oh, idea. Oh, ID. Has been home. Again. Naye mama, ng'oli mujani. Ondiddeko? Ate nkuliddeko kiri ako kwoyo nkuterekeddeko naawe. Obwedde oli eri obwedde oli mu kusoma Nze sinnasoma. kati olako olyeko. Era nabadde nakuterekedde olowooza nyinza okulyako. How are you, darling? Oh, yeah. How's been your day? Not bad. How are you doing? Good. It It was just a bit like, no. Nange obudde No, it's okay. Thank you. Oh. Nice. okay. It's okay. Yeah. You know, these are proteins, they make us fat, you know? Just a moment, but, tell me. Banana. They're just babalama yinji. No, obwedde amanyi nti bali university mu kusoma. Bali mu kubalama yinji. Benta told me on the process that we have for them a teacher. Yeah. Lwaki tebadde tebasomera ku ti? I told them the same. Kati ndowooza kiryoke tubafunire eki. Master Maria ayinza You are in support of that? Yeah, it's okay. Master Maria ajja abasomesa. Master Maria? Bakwatagana naye bulungi. Ajja abasomesa. Sure. Tewali buzibu. You know, Bettina is a bit crazy. Naawe Bettina. Sure? Bettina gw'otamutegeera naawe. Olowooza nti mulamula ne Bettina ali fine. Yeah. Proceed! Benita! Yes, Daddy. Yes, Daddy. Yeah. It's okay. Mpitira ne Bettina ajje. Benita! Go, Benita! Benita! You know, sometimes. Bagambye kino mwagala musomesa. What? Benta. Yes, Mwanjuma. Bagambye kino mwagala musomesa. Omusomesa ajja abasomesa nga basomeseza wano. Yes, Mama. Kiri okay? Nasanze process of vowels A, E, O. Senior 3. Kuletereyo. Senior 3. A, O.
Malirize. Mama. Yes. Benita? Daddy. How are you doing? You wanted me to have a teacher? Yes. Hmm? Yes. I think Teacher Male is capable. Sure? Yes. I thought even your mother told me about the same. Benita? Yes, Daddy. Mm-hmm. No, it's me, any teacher. It's okay. I think, remember I called him the other day? It's okay. Oh. But let me hope you'll be studying, right? Undane babi gatano. Undane. Gambi. Nuwa game savna game. Nuwa game. Bitanti yatunda gate olimu kungamba. Kati gali wage ebita. Ako sente za. Opade kugula oba kumpogalira. Pati. Ako wape sente zange na memvu. Todamu. Kanko kede wam. Kata kede. Stop. Kede wam. Ako sente zange. Westingoka. Kabira ki? Tosobola kwogera nkubuuza obadde ekyo kabira ki? Bakubye? Bakubye ki? Amenvu nese totegeera bulungi. Wano ojja weegonza ng'ongamba mpamami emirimu nkole buli mulimu ngusobola. Kati bakubye batya? Esente zange. Yimirira. Tolina mu sente yadde. Yanjuza emikono. Tolina sente. Ogumu kakaaga gonna gonna ne bagukubbako. Bazibye zonna. Naye wakati bakubye. Bakubye. Bw'obanga otunda, ofangayo nnyo okwetegereza. Abavubuka bwe bali abangi ng'olaba bayaaye tokyamawo. Si be bakubye abavubuka.
Yewe siriwata. Bajuju. Trabalha yange tesika mani waki. Wansuubiza nja kutundira n'omutima gumu kati ne bakubba amezi ne bakubba n'essubi ng'oli awo yasaamiridde. Sane? Yes, dear. And Havana was a carpet on the ate amazzi gagenze gagende ati banna bakola ki katanda bakukimaliriza bulungi kati waliwo kyakukola. Then they were talking about getting for them a teacher. Then I talked about process. Mr. Mary. How do you think? Yagambye agenda kujja. Ngambye agenda kujja leero. Can you imagine? Awo kirungi bana enkubuza abaana bano batawaanya onaakola kino bakuze musiki mu covid omanyi abaana kyatukoze akawunga ke bali akawunga eno miceere bakera ku flasita zaabu bayina kudduka speed. Sense of crime, Mr. Mary. Kale nyabo. Eh? Oh, a masker. Masker. Okay, sorry. Oh, welcome. Thank you. Yes. The seat. Benita. 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 Benny. Yes, bring a chair. How are you doing? We are just running. Like running COVID. Yes, ma'am. I just put over there. My student. Welcome. Thank you. Have a seat, please. Okay. How have you been? So, when are you starting the lesson? I'm supposed to start today, but there's somewhere where am I supposed to go today. So I will start tomorrow. Tomorrow morning. It's okay. Okay, let them also organize for you one of the rooms and then start having lessons. Can use the garage. It's okay, no problem. Whatever you want. Everything is at your disposal. That's okay. Thank you. I wish you a good day. Okay, sir. Jessica, what have I told you? What have I told you? What told you? Niku mlogandi koe touli enti mbakoyi. Ah, tumyaji za kuma kale. Tambu. Ah. Tambu nawe. Nakubudwa myako kudamya obude bugenze. Ati nadde nkwaga nina omuntu akowa. Kwata nawe, kwata. Fojja na sibye. Biye bye nabitadde mutambula. Kati oli mukufumbo nyino ndera amanda na mmero no gifunge gimazeewo. Bisatu biraba.
nange naweddemu ate so akikkiriza sikyalina osevinga nani tambula naawe jankuwerekere nyabo ijekana mukolere kyankolere ki oyega nkukolere ki gwe nja kukuba and I'm serious can you add a go you need a slap I've told you go nakugambye tambula ogere omuntu akoowa tumbulira isooka tompa mirembe buli sawa byomumanya sikyabirina byomumanja usurvivinga nani tonkwatako njakukuba gwe tona bisava yuno omwana wange omulumya enjala emmere nopukana okulya ku mwana wange emmere tokikola ngaki amata genaguza jani yako jodi nagamalamu omwana asula nga nkabirira kati gwe nyamba tonkwatako gwe akanyodde mbw akagani kuma omwana yasula tukabirira tiri mukazi alina amagezi out fuluma njakukuba fuluma Remind me about your classes. Form 4. Yes. What about you? Form 3. Yes. Form 3 too. Okay, good girls. Today we are going to study about the machine. I think all of you know about the machine. Yep. Okay. The same, one by one. A machine is anything that simplifies work. Speak up. Anything that simplifies work. Okay. And you? You on the phone? This is the last warning. I'll tell your father. Tell me, what is the machine? Tell me. What? What is the machine? A machine? Yes. Because what is a machine? I'm a teacher. The machine is something that makes us to work easier. Okay, so you are going to give me examples of the machine. A car. Yes. You? A mowing machine. Good. What about you? Me? Yes. You? Bullets. Oh, okay, plate. But this time, plate does not exist. Examples like we have here, camera, computer, graders, etc. Teacher.
teacher. Kale, I'm sorry just interrupting. But nze nsaba onsonyiwe. Ndabye munda wali obadde munyiivu. Naye simanyi oba nsakuyeezezza. Oh, it's okay. It's okay. No, ndabye ng'okambuwadde ninga ng'okala oba nze musobya. No. You were a good girl. Oh, really? Yeah, good girl. Yeah, sorry. It's okay. No, it's okay. Tewali aliko akulaba teacher. Mami ne daddy tebalina buzibu. Okay, we shall see tomorrow. Okay. Encha. Kati ogenda kujja saa? Very early in the morning. Ngenda kuzasanga kulongoosereza akatebeko kanfumbidde kacyayi. Oyagala cyayi ki teacher? Black tea. Oh, spice tea oba? That is spice. Okay. Teacher Mari. See you tomorrow. How? Through preaching the gospel to the community so other people know more about God. Evangelism, Christianity during the apostles carried out the evangelism, which was a way of preaching the gospel to Jesus Christ. Yes, which was the way to preach the gospel. Christian, it was the most service rendered by the Where were you? So, Kakati, come here. So, Kakati, mbalabi mujja kuba baana balungi. Ngenda balekera omwaka Okay. nja kudda ku weekend nga maki.
here. Yeah, okay, Dr. Mari. Yes. I'm sorry. Kale nza okuba nkunyiriza wali wembogeredde muto wange. But I'm sorry. Mbadde tugenderedde. Ah, it's okay, it's okay. It's okay. Teacher Mari. Yeah, okay, there's something I want to tell you. Tell me. I love you. What? Yes, I love you, Teacher Mari. I'm your father. I think I don't know my father. No. It's okay, it's okay, it's okay. It's okay. So, ndese wako wokukola mungi. Oh, you mean you love me? You love me too? Yeah, I love you too. You love me too? Oh. Mwana we talina wani akulaba. Okay, Teacher Mari. Yes. Kale mbadde nina kinene okugamba ekirala. Nyobayo emitwalo esatu. Hey. Okay. Mbadde sente zikozesezza nga nziwadde abaana naye nja kutera ku simu yo. Kirala. Nja kuweereza. Okay, kati ndagala. Nze. Kisanze. Ebibuuzo byange. Pass. Yeah. Ngenda kuyita. Nja kuyita. I love you, Teacher Mari. Yogerera wano, yogerera wano. I love you, Teacher Mari. So kakati genda okole omwaka wo, genda okole omwaka gwe mbalekedde. Tujja kulaba enkya. Tujja biraba enkya. Mwana wuyo. Bye. Ddayo osome ebitabo byo. It's about Teacher Mari. What's about him? No, I mean Daddy. Kati nga bw'omanyi nze ndi semi-candidate. Teacher Mari ajja wano n'atuwa waaka amalawo dakiika nga 3 ssaawa emu n'agenda. Kati nze ebiseera bisinga wampa notisi nampa bino nagamba kola bino wandiika bino ebintu bingi ate simba njagala omubuuza annyonnyole kino na kino ngati ebiseera bisinga amalawo dakiika ntono n'agenda nga kale tannyonnyonyo nga tabimaliddeeyo Daddy ate omanyi kati nze naatera okumaliriza ebibuuzo byange kati Daddy kyebadde ntegeeza kale mbadde nsaba Teacher Mari singa kale asobola okujja n'omufunayo ekisenge kuba kale atirisi sobola okuba ekiro n'ensimuka ne mubuuza ebibuuzo byange nga nyina notisi ze nzijjukidde mu mutwe asobola omubuuza ebintu kale n'ensimuka ne nkola bwinta n'emibuuza ebintu n'abiddamu kale Daddy. It's okay. I'll sort to do later. I'll sort to do. Okay. Thank you, Daddy. Yeah. It's okay. Move on. How is Mr. Mari? Mr. Mari? They're okay. They're fine. They're fine. Lesson visited. Everything again.
Yes, tubitegeera. Like ajja n'atulekera omuwaka biki tumukola ajja n'abiceki. So it's okay. Yes. It's okay. Kyali mwaganya omufumba naye tomuliiko. Mami, mbadde nzize kugamba tukize tugende ne Lucky ebyo batina tufayizingeko tukiseebe. Naye nsonga ki? Omusomesa gwe baba watabamala. No auntie, mami rabe ajja Saturday. Bali yatubiseemu byonna agenda okujja nga byonna tubimanyi. It's fine, naye ddadi wamwe senga abasanga wabweru w'ekikomera mumumanyi naati. Mumumanyi. Okay. Mami atukiriza. Sabu, jangu akesuwani bakisoma olyo bagala ebyokulya. Jangu Ndeta. Hey, my student, where are you from? Master, what are you doing here? Madam Joseph Kaswani kango nenda kuyoa. You mean these people have no workers who could wash your plate? You know, come here. You have to wash your plate. What has happened with COVID? COVID olina okweyoleza essowaani yo, olina okubera omuyonjo. Ate kino kibabuulire, tokkiriza muntu kwoleza essowaani yo. Ogenda okulya, olina okunaaba mu ngalo, olina okweyoleza essowaani, ebalaka bakutyako ekyokulya. sinaba kutegeera bulungi. Ngamba gwe ssebo. Bakasoma bali eri baagala ebintu. Oli wano okola ng'atayagala kiki? Kiki kyoli? Wano wajja kola woki? Sina kutegeera gundi. Yangu anize essowaani. Yangu Essowaani ze ngendo girirako. Naye ate yagitwala. Essowaani ze ngisose badde yange. Kati neeyoleza essowaani yange. Kati anantira ku nkyafu ayaga kunsiga COVID. Kanaabe mu ngalo. So, I'll see you tomorrow, eh? Remember the homework. I'm coming tomorrow, but I want to see your homework. Bye.
Sana kampisemu. Bulungi. Osibyo ki? Jebale. Kali. Enze akasana kampisemu. Akasana nno kangi. Nze katambula muneba. Bannange ndi musanyufu. Ate lyaki? Kanaawo. Tumanyi nti wasasudde landiroodi. Kozi. Essanyu nino omukazi yabadde atutwalaganya. Omukazi yabadde atutwalaganya. Kaza badajja wanireka yakula. Nate nze ndagamba nga kyanga. Kakati n'ekirala. Waliwo omwami abadde wano bamuyita mwami Jebbi. Nakunoonya. Angamba ensonga zammwe ze mwali mwayogerako. Zaawedde. Ate ekyo kirungi. Kati oba mutegeka kugenda mu kyalo mutegeke kubanja beetwalira bagira kumpa mulimu gwa piki ngenda bevugira wayavuze ku piki nja givuga piki kati ze ziriko oba afunye mukama mulungi okimanyi nti mukama ali naffe abeeno mukulu Jebbi kale nnyabo kigenda gitya yawe nja kalantini nga bwokimanyi tegeera ennaku zino lockdown yatufuukira ekizibu tumanyi kyakola omukulu alina kyagambye munange alesala biŋŋambye byonna ebya piki naye alina amateeka gaŋŋambye nkugambe ate wali buzibu epiki ekisooka tetwala bantu twala byamaguzi matooke ngaago kutika lagegi ngoyo nga bw'omumanyi bintu bwe bityo naye nga si bantu ate n'ekirala agambye sawa za kafyu tezirina kusanga nja kugumira amateeka gonna ngera bwe gali bagayisa nange bwe nyenda okukola ekisembayo kwata bulungi piki ye neyanza nnyo nnyabo munneebalize nnyo ate nawe nkwebaza wano mugala naye kasete weerabira mateeka sijaga goldani empeta zenkumisa mukama wange nina enkumi ezi olugendo luwanvu ate luliko obusozi era senga genda kwambusa ate amafuta gago gagenda mangi nange embeera gye tulimu togiraba era senga mbadde nzina mbadde nzikuba naye naawe embeera gye tulimu ogiraba naye ngiraba naye bama mafuta kale tulatuge No! Chichi! Vaio! Vai! Vaio! Chichi! Vaio! 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 Chichi! You know the COVID regulations? She's pregnant. She's pregnant? Yeah. Which pregnancy? Hello, you people, you want to fool us? Are you pregnant? Yes. Mukazi yagamba ina lubuto? Lubuto yenkana yange? Are you pregnant? Hello. Hey. You sit down. Mama. Mama, are you good? Really? Okay. No. Yes. Sama. Mama, sagala bigambo. Wega hivi.